Gavumenti John Mwanga yanjulidde Parliament Alipoota eraga engeri Gavumenti gyekuttemu ensimbi z'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2023. Okusinziira ku alipoota eno kyazuuliddwa nti ebitongole bya Gavumenti ebisinga biwa bannansi obuweereza obw'ekibogwe ng'ebisinga birina abakozi ab'empewo birimu obulyake sako okuweereza bannansi mu ngeri yakaliggweramu eyo. Government provided resources to implement these programs. I noted areas that required improvements regarding implementation that included, among others, completed facilities but not functional. Mu bitongole ebiri obwo by'ennyo kwe kuli ekitongole ky'amakomera ekimanyiddwa nga Uganda Prisons kibalumiriza okutambuza obubbi ennyo emirimu gyakyo mu ggwanga. Okusinziira ku alipoota eno, ekitongole ky'amakomera tekigoberera amateeka gafuga basibe, tekiwa basibe bujjanjabi bwetaagisa, so nga mu ngeri y'emu omujjuzo gususse mu makomera ssaako endyembi. Bino olugudde amatoke ekibiina ki NUP nekitegeeza nti bino bibaze balumiriza Gavumenti nga yeegaana kyokka amazima bulijjo tegeekweka. Yembeera eyo kati abasibe bonna abana ba NUP abaali ekitalya n'abalala bagamba basula akajegere omu ng'atunula eno omulala ali eri kwegamba ne bagamba nti bw'oba ogenze kweyamba ekiro bw'okomawo togenda kufuna space yogenda kukozesa nga bamaze ogitwala. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya agamba nti byayogedde mu alipoota eno tebyewuunyisa kyokka ng'oggyeko embeera embi eri mu makomera n'okufuna obwenkanya mu Uganda kyafuuka kizibu. Kati obuzibu obusooka bubeera ku poliisi. Abantu ogenda kwesanga abantu abasinga bamala weeks, abamu ne bayingira emyezi, abalala ne bayingira emyaka nga bali ku poliisi nga tebannabatwala mu prisons. So nga tetunayogera ne problem ya prisons, olaba obuzibu obutandikira. Yonna tugiyita criminal justice system, yonna nfu. Munnamateeka wa NUP era azalwanirira eddembe ly'abasibe George Musi agamba nti embeera eri mu makomera yennyamiza kyokka byonna ebikolebwa biriwerewo amateeka. Senga nkuza olwaleero ne munvunaana mugenda okutuuka okutandika okudya omusango myaka 7 okuva kati. Abajulizi bayinza okuba baafa, bayinza okuba baabivaako, baasenguka. Kati omuntu yaguza n'atambulira bwereere n'ejjerezebwa olw'okuba nga tewali bujulizi. Ate bwe mba saaguze kitegeeza emyaka gyange okomera ne kuba mwaka gumu nga gwe gufukyusa obulamu bwo. Kyokka omugezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine agamba nti embeera eri mu makomera embi evudde ku mujjuzo ogususse nga nabo tebakyalina kyakikolera. Okusinziira ku Bayine, amakomera ga Uganda gaazimbibwa okubamu abasibe 2,100 bokka, wabula nga mukadde kano galimu abasibe abasoba 7,000. Bwe kuba tutukwatira wamu nga Bannayuganda tukendeezeza tutya naddala abasibe abayingira mu makomera. Obusongo bwagonjoolwa nga tuli waka mu bazadde ebyo byonna kati zonna nsonga za poliisi. Bayine agasseeko nti ensimbi ezibaweebwa ntono nnyo otereeza embeera y'amakomera ng'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde baafuna obuwumbi 4 byokka wadde nga baali basaba obuwumbi 705. Financial year eno gye tugenda okumala tusuubira okufuna biliyoni 4.8, naye nga mwemuli n'ez'okulima nga mwemuli ez'emisaala naki, naye nga bwe tuba nga tubalirira bajeti yaffe tulaba nti twandibadde tufuna singa tuli mu 7 n'okusoma. N'essiga eddamuzi lirina okwongerebwa ssente olaba nga emisango giyitamu mbwangu, naye ate n'oludda oluwaabi lwe bayita olwa Director of Public Prosecutions nti abantu abagenda mu kkomera babeere nga abo bokka basaanidde. Ekyokutuuza abantu mu kkomera ne bamala emyezi 6 nti poliisi ekyanoonyereza ali ku alimanda alya ssente z'omuwa omusolo, ate abantu batamanyi nti n'oli nnyini yakusibisa naye asasula. Nze ndowooza so oba oliawo ne budget ssente ze bafuna kakati zandibamaze senga babadde bakuuma bantu balina kubeera mu kkomera. Embeera eri mu makomera eraga nti kikyali kizibu nnyo okumanya oba ebintu bikyayinza okukyukako, anti embeera embi esobedde buli kitongole nga mu makomera awandibadde omusibe omu kati wabaawo abasibe 4. Robert Mwanje, BBS Telefayina, agesigika. Bwe tukyusa obuufu olunaku olw'eggulo, Ssaababalizi w'ebitabo bya Gavumenti John Mwanga yayanjulidde omukubiriza